Essula ey'omwenda erina omutwe gugamba nti tulondebwa omusajja kiri mu ttululangalanga. Essula egenda bw'eti. Bwali buwungeera buti ne tutuuka ku kyalo ky'omwami Pyati Sololo ekyayitibwanga Godadu, oba eryo lye likyali erinnya lyakyo na leero ne simanya. Twali tugenda tusejjera bwe tutyo ne tusisinkana ttimba eyali ekutte akaana akalenzi ng'akasibye amakata akatulugunya. Naffe kwe kumugwako ekiyiifuyiifu ne tumusogga amafumu agaali ag'abambowa ne tumukazaakaza kana ne tukataasa. Kyokka waliwo ekyatusese ennyo ekitala awo nga bukyatwefuka n'ettimba. Yali azingulula amakata n'ankuba akawoowo mu mbiriizi n'engwa ennume y'ekigwo gye wali olabye. Nali ndowooza nti n'embiriizi zonna zigengeenyese. Wansi namalawo akaseera nga nzinyigaanyiga ndabe nga mulimu olumenyese era nga nkyasonda n'amaanyi ag'okuyimuka. Bwe natuuka Mikolo n'aseka nnyo nga bw'agamba nti akawuuwo buwuuwo we kakukubidde ekigwo. Leero singa ttimba yennyini ekukutteko obwala wandibetentese buswa. Nange nga neegatta mu nseko nga zituvulunga bigo. Tuba tuli awo tukyasaka amaanyi era nga twebuuza kye tunaakola n'omwana ono nga tulengera omusajja omuwanvu ajja alembalemba. Bwe yatutuukako n'atulamusa n'eddoboozi era n'amaaso ag'ekisa era n'atubuuza gye tuva ne gye tugenda. Twali tukyamutendera eby'olugendo lwaffe gye yakuba amaaso nga ku mwana we tumugalamizzaawo kumpi ne we tutudde. Ate nga ttimba alambadde awo kumpi ne we tuganzisa omwana n'atya nnyo kubanga yalowooleza ddala nti omwana afudde so nga nsisi ye yali emubondoozezza bw'etyo. Ne waakubadde twalekera mangu mu kkuba ebigambo by'olugendo lwaffe bye yali takyawuliriza tumunnyonnyola eby'omwana nga bwe bibadde. Ye kennyini ng'amaze okufukamira n'asitula omwana n'alaba ng'akyassa omukka ng'ayogera era nga mu mubiri gwe temuli ggumba na limu ttimba lyasesegudde n'alyoka awuliriza ebigambo byaffe era n'abikkiriza nga bya mazima. Bwe yamala okutwebaza n'atwekubirako olw'okuwonya omwana we n'atusaba tugende tusule ewuwe. Naffe bwe twalaba ng'obudde buzimeera ate nga tusigazza kalimi era nga n'omusajja wa kisa ate nga tusebe tugende tumulombojera ekitundu ky'olugendo lwaffe ekyali kisigalidde ne tukkiriza okugenda naye era nga tusuubira nti yandituyamba okutusobozesa ensi eno empya gye tuguddemu obugwi. Nga tutuuse mu maka ge ne tulaba ennyumba eziteekeredde ziti ezeesengesa obulungi naye ng'ezimu ku zo temuli bintu. Twamanya luvannyuma ng'omusajja ono kidoodi kiri mu ttululangalanga yalina abantu bangi nnyo naye Seeseba ne Katongera ne bigenda bibagwamu ne bibatigomya ne bikamala ne bibassa okutuusa mu maka lwe mwasigala abantu ba munaganwa. Twasangamu abalenzi abakulu bana baganda ba kannyinimu, bakoddomi be nga be baasigaddewo bokka, abaana abawala 3 n'akalenzi kamu kali ke twataasa ku ttimba nga ke kadda ku muwala Meeya nga ye mwana wa nnyinimu omukulu. Naye ng'omuwala oyo yalwala yegu n'akenena n'akondoba n'abula katono okusinduka. Oluvannyuma Ddunda n'amubikkako akasubi n'assuuka. Ffe twamusangazzeemu olungubanguba. Nnyinimu yalina ekiraalo ky'ente nga kikwata ebuule n'ebweya era ng'alina n'ekisibo ky'embuzi n'endiga nga nakyo bwe kiyimbulwa kiva wano ne gye twanywa amazzi. Abantu ab'omu maka bwe baatulaba nga tujja ne nnyinimu ne batwaniriza. Abamu ne batulamusa n'amaaso agajjudde essanyu naye abalala ne batulamusa nga bakambagga era nga bakuumira. Nnyinimu n'ababuulira nga bwe twawonyezza akalenzi mu mannyo ga ttimba era n'ettimba nga bwe tumusse. Bonna ne batuyozaayoza nnyo. Waayitawo akabanga katono nga batuleetera kyaggulo nga tulya. Olwamala okulya nga batulaga nnyumba yaffe mwe tunaagwa nga batuwa n'ebikunta bye tuneeyalira. Bwe twatuuka mu nju olw'okuba nga yali emaze ebbanga ddene nga tesulwamu era ejjudde googolimbo ne kafaakunaaye. Twayimukiramu masajja olwo obukoowu tubulizze ku mpagi nga tukuma muliro nga tweramu bisaazisaazi era nga n'abavubuka abamu bwe batuyamba tuleme kufa lwa nagganga nga twala buliri bwaffe. Ebyo olwaggwa nga tutandika kugalangatanya biwanga mu ngalo n'obudde gye bwakeera tetwamanyaayo. Obudde bwe bwakya twali tuteekateeka okusitula ye nno nga tusitula tugenda wa anti ng'omubiri gwonna guyidde nnakanyama era nga n'ebigere bitiiriika musaayi
ate nga litukwata tetulimanyi nannyinimu najja. Ng'amaze okutubuuza ekiro bye kyatulimbye ne bwe twasuze, ne tumutegeeza nga bwe twali tusitula. Ng'amaze okutegeera embeera gye twalimu, n'akitegeera nga bwe twali tutalina gwe tumanyi mu kitundu ekyo, ye yatusaba tugire nga tubeera naye mu maka ge nga bwe tusaka amaanyi. Bwe tuliraba nga tewatusanyusa nga tumaze okuddamu endasi, ne tulyoka tulaba gye tulaga. Tumwebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo ekyekisa, naye nnyini yagobera munnyamusubi era yabuulira nfuuzi kwennyamira kubanga naffe amagezi gaali gatubuze nga tetumanyi kye tunaakola nga tuvudde awo. Twali tuli ekyemisana n'akuutirira ab'awaka nti omuntu yenna bw'ababuuzanga nti abo baki era baawa mumuddangamu nti baana bange, muganda wange Tigati eyo ye yabazaala. Gwe Kalitanda n'awussawussa ebigambo nti tamanyi gye baava, oyo kaliba kamujjuutuse aliraba tammendegedde. Okuva olwo ne tufuukira ddala baana ba mu nju ya Kirimuttu. Nannyinimu ekyamukuutirizisa ab'omu nju obutayogera nti tebamanyi gye twava, kubanga omwami Pyati Sololo teyakkirizanga musenze we yenna kukyaza abantu batamuliiko Luganda, ng'abeekeka nnyo nti si kulwa nga mu bo mugiramu abakessi n'ab'engalo. Ennaku ezaddirira twazimala mu kulongoosa nju yaffe nga mwe twatemera agasikiinya g'ebisiki bye twatindikira mu kyoto nga tukuuma lugegge lwa kyoto ng'obukuku tubugoba wamu n'obutugu ebyatuteganyanga mu nnaku ebbiri ezaasooka. Ennaku zaayitawo ntono nga tufuukidde ddala bataka ne tutandika n'okweyagala era ne tufuna n'emikwano egyajja ku kyoto kyaffe okunyumyamu. Emirimu egy'omu maka nga tukwasa kinnawadda era nga tugitwala bukwakku. Oluusi twalundanga ku mbuzi n'ente, oluusi nga tugenda n'abawala mu kibira ne tubatemera enku, bo ne bakuŋŋaanya. Naye mu maka omwo ow'omukwano eyasinga bonna okunjagala ye Mmeeya. Yali muwala mulungi londo, teyali muyimbulukufu, yali mutono omugoggoofu era omusoobolokofu. Engalo ze n'ebigere byali bya nkago. Amatu ge gaali mawanvu ate nga gaakuba embuga ngazi. Omutwe gwali gwa masiga, amaaso gaali manene naye nga galimu empujjo ntono nnyo ddala. Enviiri zaali za munyerere, ensingo yali mpanvu nangavu, emimwa gyali mitono, akayindo ke nga kamutuukirako butuukizi. Amabeere yalina gaazigajja, olubuto lwa ndere, ekiwato kye nga kitereevu, amannyo matono ga kasenge, ekyenyi kya lubiri, amagulu nga galimu ebitege bitonotono. Yalina eddoboozi seeneekerevu era nga bw'alya mu ndago mu kuyimba wamma ggwe eddekende n'ekinogezi nga byagala kutta baliwo. Era ng'amanyi ebisoko bingi nnyo by'otamuteebeza. Yali muddugavu kagongola temagana enziringa era mu byonna ne kannyina wamma ggwe ng'agasaaka ge gattula. Bambi nnyaabwe twasangayo akamala ennaku si nnyingi ng'alumba amututte naye nga baganzi nnyo eri kitaabwe. Essula ey'omwenda awo weekomye webale kuwuliriza.